Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesammula. Ayi Mariya kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kye ndekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, kusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nsenna omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddu wo owuwo ku bo. Mikwano gyange mwenna mbalamusaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo. Munyenye yaffe eya wiiki eno, omukisa okuva eri abalabe bo. Omukisa okuva eri abalabe bo. Baana battu, ffenna tukimanyi bulungi nti Katonda waffe atwagala, atuwa omukisa, atuwonya, atusumulula, atulabirira. Naye abasinga obungi tetumanyi nti Katonda asobola okutuwa omukisa ng'aguyisa mu balabe baffe. Nti asobola okutuwa omukisa ng'aguyisa mu balabe baffe. Gwe kyewalabanga okwegaana, okulwanyisa, okuvaamu, kituufu kyakuluma ate nnyo, kyakuluma ate nnyo. Naye oba oli awo kyandibanga kye kyakuyamba oba bye byakuyamba okutuuka ku ntuuko yo. Kyandibanga kye kyakuyamba oba kye kigenda okuyamba okutuuka ku ntuuko yo. Abantu abo okukola ebyo bye baakola oba bye bali mu kukola, bo bayinza okulowooza nti bali mu kulwanyisa, bali mu kusiraanya, nti bakwekiise mu maaso, so ng'Omukama ali mu kubeeyambisa okutuusa ku ntuuko yo. Dawudi twalikomye mu kumumanya ng'omulunzi w'endiga za kitaawe singa teyali Goliath. Singa teyali Goliath, Dawudi twalikomye kumumanya ng'omulunzi w'endiga za kitaawe. Goliath lwali lutindo olutuusa Dawudi ku ntuuko ye. Obufunze, Goliath ye yayamba Dawudi okutuuka ku ntuuko ye, oba okufuna obwakabaka oba okufuuka kabaka. For that matter, complain less about your enemies. Their appearance before you may look like a setback, but when it's a divine setup for God to get you to your throne. Can I say it again? I'm saying that complain less about your enemies. Their appearance before you may look like a setback, but when it's a divine setup for God to get you to your throne. Katonda yalisobodde okuyita mu Sawulo n'amulagira nti omwana wange bamulenzi bamuyita Dawudi ali bw'ati ne bw'ati, ali wano era nsaba omusembeze omukuze mpola mpola paka lwalifuuka kabaka. Naye yayagala okutulaga nti bulijjo teyeetaaga kukozesa mikwano gyo gyokka okukukuza n'okuyimusa n'okutwala mu maaso, wabula asobola n'okukozesa abalabe bo ate nga tebakimanyi. Asobola okubaleka ne bakwogerera, ne bakulwanyisa, ne bakuttattana, naye nga gye binaggweera ng'akulinnyisizza eddaala, bo naawe lye mujja okwewuunya. Ekyewuunyisa, kasita Goliath yamala bw'ati okuwangulwa Dawudi, teyaddamu kuwulirwa walala wonna, ebibye byakomaawo. Kano kankoogere mpola mpola mikwano gyange. Waliwo abantu ng'olunaku lwe baakwesimbamu nga bagenderera mbu okunafuya oba okuswaza ye yali entandikwa y'okusiraana n'okusaanawo kwabwe. Oba nkaddemu era mpola mpola ngambye waliwo abantu ng'olunaku lwe baakwesimbamu nga bagenderera mbu okunafuya oba okuswaza ye yali entandikwa y'okusiraana kwabwe
n'okusaanawo kwabwe. Tebaamanya gwe balumba kikyali maaso ga Katonda. Waliwo abantu abalungi Katonda be yategeka nga bakukuyamba okutuuka ku ntuuko yo. Wabula ate waliwo n'abo abaateekebwawo okwekiika mu maaso bo balowooze obanga bo balowooza bali mu kulemesa so nga bali mu kuyimusa. Actually, they may think that they are stopping you, but when they are actually establishing you. They may think that they are stopping you, but when they are actually establishing you. Bwe nali omu seminaaliyo waaliwo owooluganda lwange omu ate nga yali muganzimba ku lubeekereziya. Yagambanga banne era nga abakakasa nti oyo mutabani wa Charles, taata wange ye Charles, nti oyo mutabani wa Charles nga boogera ku nze talifuuka father. Nti era oyo n'afuuka father nze neebuuka. Bw'atyo bwe yayogera. Kino yakyogeranga nga mumativu era nga mukalangufu. Omu ku baaliwo ng'ayogera bambi yali mukwano gwange. Era oluvannyuma yajja n'ambuulirako n'ambagulizaako ku byali byogeddwa. Nzijukira okumuddamu ebigambo bino nti bukyompa mawulire malungi ate ku luno mbaddemu gano. Sijja kubalimba, nali njagala nnyo okufuna obusaaseredooti era nga mbuyaayaanira. Wabula ate bwe nafuna amawulire gano nawulira ng'ayambaziddwa ata ekintu kye saategeera. Nafuna amaanyi amajja, obumalirivu n'okwagala okusingawo. Era ne bwe nafunanga okusomoozebwa mu ngeri emu oba endala nga bwe nzijukira ebigambo biri omukulu oli bye yayogera eby'okwebuuka singa nfuuka omusaaseredooti ng'ate awo amaanyi n'obumalirivu nfuna bupya. Essaala zokka ze nasomako zaatuuka n'okuwunya evvumbe. The truth is that conversation that was there between that man, family member of mine and the people that were around him were ordained by the Creator. The conversation was ordained by the Creator. This person was one of those Goliaths that God had strategically put in my path. After knowing about that conversation, I experienced a holy determination and a new fire. Waliwo Katonda bw'akkiriza abalabe bakwekiike ng'agenderera kukwongera maanyi, bumalirivu na kuzibula maaso. Ngambye waliwo Katonda bw'akkiriza abalabe bakwekiike ng'agenderera kukwongera maanyi, bumalirivu na kukuzibula maaso. Asobola okubaleka ne bakuwogerera, ne bakukonjera, ne bakuwaayiriza. Nga ne bw'obeera wakuggwaamu maanyi, ng'obadde osuubira okuggwaamu amaanyi, osigala olemeddeko era ng'ogenda mu maaso, si lwakuba nti oyagala nnyo, naye olw'okutya okuswala nti obusinga abantu bano toyitamu, totuuka gy'olaga, oba ne bigaana bajja kusekerera n'ogamba kaŋŋende maaso, kanwane, kannemereko. For God can use the negative to keep us stirred up. He can use the negative to keep us stirred up. Sijja kubalimba, simanyi mukadde wange yayogera ebigambo ebyo kiki kye yawulira nga alaba nfunye obusaaseredooti. Simanyi oba yeebuuka nga bwe yali asuubiza, saategeera. Naye kye nneekakasa, Sitaani bw'asiikuula enfuufu, Omukama ng'alinnyisa omutindo gw'abo abamwesiga. We njogerera,
gwe yagamba atalifuuka father nze Father Martin Semanda omu bw'ati. Baana bange, kino kankibagambe mu capital letters era mukiwulire bulungi. Waalibanga olina Goliath akwekiise mu maaso, Goliath oyo asobola okubeera obulwadde, busobola okuba obugumba, basobola okuba abalogo, basobola okuba abantu abeesomye okwogerera obubi eri bakama abo, basobola okuba abantu abamaliridde okukusiraanya, abali mu kuyiyiza odde mu kyalo. N'ekisinga malamu amaanyi, Goliath oyo yaliba omuntu oyo bambi gwe wasembeza era ng'obadde omutwala nga mukwano gwo ow'okulusegere kumpi nga yafuuka na wa luganda lwo. Naye njagala okuzzaamu amaanyi mukwano gwange nga neeyamba ebigambo bya Dawudi mu Zabbuli eya 23:5 nti Mukama nteekerateekera olujjuliro ng'abalabe bange batunula. Nti Mukama nteekerateekera olujjuliro ng'abalabe bange batunula. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, I declare and decree that the Lord, by His divine mercy, is going to prepare a table before me and you in the presence of our enemies. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, I declare and decree that the Lord, by His divine mercy, is going to prepare a table before me and you in the presence of our enemies. Can I tell you something? The angels are taking food out of the oven. Gabriel is putting his finishing touches on that meal. And very soon you are going to hear the dinner bells ringing in Jesus' name. I have said that the angels are taking food out of the oven. Gabriel is putting his finishing touches on that meal. Very soon you are going to hear the dinner bells ringing in the mighty name of Jesus. Oh my God. Nga bwe yateekerateekera Dawudi olujjuliro ng'abalabe be batunula, naawe agenda kukikukolera. Osanyuke era oyite n'emikwano gyo ng'oweera Katonda obujulizi. Naye ekisinga byonna, Omukama ekyo ky'omusaba agenda kukikukolera ng'abalabe bo batunula. Beemotye baseke amagye mu lukufu, babuule n'okusaba ettaka libamire. Olw'ebyo bye baayogera ebitaalinanga mitwe n'amagulu. Kino nkikusabidde nange nkyesabira ate kigenda kutuukirira mu linnya erya Yesu. And I want to say this again, friends. People may think that they are setting you back, but when they are actually setting you up to your destiny. Gye ngenda neeyongera okukula, gye neeyongedde okulabira ddala era ne nkakasa ebigambo ebiri mu Balooma 8:28 nti abaagala Katonda byonna ebibatuukako bibaviiramu ebirungi. Abaagala Katonda byonna ebibatuukako bibaviiramu ebirungi. N'ebyabalabe bo bye bakola nga balowooza bakusiraanya, byennyini Omukama by'agenda okukwata abikozesa okukusitula. Hear this, my friend. The naysayers, those opposing you, cannot stop you from your destiny. God alone has the final say. Bw'olabanga ekyo ekikwekiise tannakijjawo, kano kawulire, bw'olabanga ekyo ekikwekiise tannakijjawo, manya bumanya nti agenda kukyeyamba okukuyimusa. Bw'olabanga ekyo ekikwekiise tannakijjawo, manya bumanya nti agenda kukyeyamba okuyimusa. Without the Goliath, you may not be able to reach your throne. Without the naysayers, you may not be able to reach your highest potential.
Mu Vvanjiri ya Luka mulimu sitoole y'abaaleeta omusajja eyali akonvubye ne bamuyisa mu kasolya bambi basobole okumutuusa ewali Yesu kuba abantu baali bangi. Bwe baamusembeza waali baamugamba nti Yesu n'amugamba nti mwana wange ebibi byombi bikusonyiye. Kati abannyonnyozi b'amateeka n'Abafalisaayo baatandika okwogera obutonotono nti ono ani okusonyiwa ebibi, ayagala kweyita Katonda? Yesu yamanya bye balowooza. Kye yakola okubalaga n'okubakakasa nti ye mwana wa Katonda, yalagira omusajja yali akonvubye ayimirire yeetikka akatanda ke agende eka. Era bwe gwali abaali beeyogeza era nga beemulugunya olwa Yesu okusonyiwa ebibi bwe baalaba kino awo nze naawe you too can naawe nnyini osobola okuteebereza ekyabaliko. Kiki enjagala okugjayo wano mukwano gwange? Singa tebaali bali abajereegerezi abaali baagala okunafuya Yesu n'okulaga nti talina kyali, oba oliawo omusajja ono w'olukonvuba tiyaliwonyezeddwa. Yesu yali agenda kumusonyiwa ebibi bye, yeeyongereyo. Olujereegerero lwabwe lwaleetera omusajja ono okuwonyezebwa. Abo abakwogerera, abalwana okukufuula omubi, abakunafuya, abakuwaayiriza, abakusiiga akasa baleke. Katonda waffe byonna bye boogera biwulira era abalaba. Kye batamanyi nti bali mu kuteerawo mbeera Katonda kwagenda okusinziira okuyimusa mu ngeri egy'okubeewuunyisa. Abo tobamalirako budde, baleke boogere. Nga bwe kyali ku olukonvuba Omukama agenda kukozesa ebigambo byabwe byennyini n'ebikolwa byabwe akulinnyisa amadaala mu mwoyo n'emubiri. Mwabatera okufuna obudde ne mwebuulira ku bulamu bwammwe, munanjulira nti bangi we tutuuse mmwe nange ne bye tutuuseeko tubituuseeko lw'abo ababadde batulwanyisa era ababadde batuyigganya. Era nze kati nayize seebaza Katonda lwa mikwano gyange bokka, wabula ne ku lw'abalabe bange. Singa tibaali abajereegerezi bali abaali mu Luka, oli omusajja ow'olukonvuba oba oliawo tiyaliwonyezeddwa. Singa teyali Goliath oba oliawo Dawudi tiyalifuuse kabaka. Singa si Yuda oba oliawo titwalinunuddwa. Some enemies might think that they are breaking you, but when they are instead increasing you. Can I say it again? Some enemies may think that they are breaking you, but when they are instead increasing you. Be strong, my friend. You are going to shoot higher, come out stronger. Shoot higher, come out stronger by the divine hand of God. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Omukama bambi abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bambi kubakeko kubakuume kubasigaliko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.